ge maka St. Mary's Stadium Kitende. Vipers. Ezo gate zetwabagambye ezingiza abantu ez'enjawulo ezo ze mulengera. Jantugende. Gano ge madole ne main entrance. Main entrance. Ate lino ligenda eri wali ba VVIP. Era kino era endiba ebeera wano Vipers ng'enjiba enyooka. Kino kyekisaawe kino ekya Vipers. Kisaawe kigazi ddala muganda wange gwali eyo. Kigazi nnyo 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 nga woowulira. Osobola kukimalayo. Buno obusooka obutebe obunabwe bwaba kooki. Abagenyi batera okutuula wano. Obutebe bungi terigamba si bibiri bamwe bateekawo obufoomu. Ono obutebe bwo bwa malidaadi ogondya ddala ogenda okuyingira mu kisaawe nga wagonze dda wamma. Kate ne ba boloboyi nabo bayina obwabwe bwe buno bwe mulengera buno. Kati kino kyekisaawe kino nga wookirengera ekyo. Ne woba oli eri waggulu olengera buli kimu okirengera bulungi nnyo. Kirinako gates ez'enjawulo era waliwo gate osobola okuyingirirawo buli wamu. Ebintu ne biba nga bitambulira ddala malidaadi saana. Tugenda kwongera okibaleeterako jantutambulemu mugaga. Jantu yatutambulamu. Kirina ne screen zizo gagadde weeziri. Ne woobeera eri ng'oga sijja kulaba eri nja kulabira ku screen nako osobola okulabirako. Abatuuze bagambye nti omupiira gugenda kubeera live ku GoTV. Ebitaala bye nabadde ngezaako bagamba ate omupiira gugenda kubeera live ku GoTV wano. GoTV beyamye ogubawereza ebitaala bye ebitaalamu ebiri ebyenjawulo byo tobimaliramu ddala muganda wange biyitirivu. Obutebe bwe bukyali obupya. Washrooms weeziri ez'abakyala terigamba teziriiwo. Wano weeziri awo. Vipers bakolera ddala ekisaawe muganda wange ekisaawe ekirungi nnyo 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 okuzaama. Gates ezo osobola okuyingirira awo oba okuyingirira eri. Kuliko emiryango eminene n'emitini. Ekitegeeza zino dressing room bonna bayitira mu dressing room. Kati wano bwe bugeeti. TVs ezo ntadde tubagezaako bagamba. TVs ezo osobola okulabirawo ku omupiira. Saawe bakiyoyota ddala bulungi nnyo. Vipers. Osaana okukooneramu eno ebbali bubwo bugolo weebuli. Osaana okukooneramu eno ebbali. Kirina enkubo ez'enjawulo. Buli kimu kiri malidaadi saana. Trenches zino sigamba nti ate enkuba yatonnya ekitambuza bulungi nnyo amazzi. Kati eri emabega eri gye mulengera eryo ssomero. Gye mulengera eryo ssomero lya Kitende eryo. Kisaawe kyetooloddwa amasomero, ebizimbe eby'enjawulo, amaka g'abantu ag'enjawulo. Kyekisaawe kye mulengera ekyo. Kyetooloddwa sigamba bizinesi ez'enjawulo kweziri. Omwana ava eri buvi ku mupiira n'ajja wano. Ava buvi eri ku ssomero n'ajja wano n'akuba akapiira. Kino kyekisaawe kino nga tukirengera kino. Era endiba ebeera wano Vipers ng'enjiba enyooka. Kino kyekisaawe kino ekya Vipers. Kisaawe kigazi ddala muganda wange gwali eyo.
nga 5 kakitegeeza ekisaawe kino okubala kwaffe okwangu oyinza okugamba nti kiyinza okutuuza emitwalo nga 5 ez'abantu biki ebirala by'olaba bibongeddeko amataala gano kati luli twakozesanga gano amataala gano ne kati gano amataala gano agawanvu ago mapya bakagaleeta twakozesanga gano agasolo ago golaba ago agali ku kisaawe wano ku Gundu ne kati gali amataala gakuba nnyo era Munnayuganda yali eyo n'obuba nga budde bwa kiro osobola okuzannya omupiira wano ku kisaawe kya St. Mary's Stadium tuli ku ttaafu kapeti tebaguyita muddo abantu bagambe nti eno kapeti tebaguyita muddo katongera okirambulako tujja tukyakirambulako mukama nga wotubuulirabuuliramu eno paviliyo kakati eno goal manye ekisaawe kino kigambibwa nti nno kibeera ku yiika nese siyiika yonna kati nga wonagamba ova wano okutuuka eri eyinza okubeera nga half acre ekisaawe kwe kitudde kibeeramu poliisi ezo ez'enjawulo kati bano balanga ate gano amayinja gano ge tulengera gano amalungi gano design tulengera ekisaawe okubeera protected kuliko n'akatimba akatimba ako kekasooka kaako abazanyi abawagizi waliwo ekisaawe ekijjula ngaeyo yonna abawagizi yonna bamanyi okubuuka ne bayingira nedda abawagizi basobola okuyimirira awo wonna ate gali amabaati security wise okwawo essomero ku kisaawe wano wagambe balangira ndaba STARTIUMS kati omanyi STARTIUMS eno kisaawe kya Vipers yemu ku ttiimu ezanyibwa mu kibinja kya Big League kati kyekyo bano be bateekamu ssente ne Plascon nga woolaba ekisaawe nga kiri kalafulu bulungi kitegeeza nti Plascon yeteekamu yeranga ne Vipers kosa ne aba Plascon kosa ne Cement waffe amanyiddwa nga Hima Cement abo bonna bavujjirizi abalangira ku saati ya Vipers FC kati guli gwe mulyango oba toyise eryose okuyita eno waggulu geeti nayo ekozesebwa kati eno geeti eno eyingiza abaana basomero abava eri nti todda eri wabweru kutoloka abaana b'essomero era kati Moses Mulindwa n'akuba essimu n'agaba abaana bajje oyinza okulaba nga wonna wajjudde kati awo wonna basobola era okujjula neno yonna okujjula nengera gano ge matala ge twabadde tubagamba bannange kati eri waliwo omulengera ndowooza eriwo ssero y'abaana Kitende yoyo St. Mary's Secondary School Kitende lyeri essomero lye mulengera ye main gate eyo gye mulengera emabegako awo ye main gate gate yino tugifuna bulungi nnyo eyingiza abaana basomero abazze no mu kisaawe era ne bamala bayingira kijjulirawo amazzi we gayita aw'enjawulo weewali sigamba nti ate enkuba yatonnye ate tebirina we biyita wekijjula wano wonna wonna wabeerawo abantu wano akati bwe buno obutebe obupya bwe bakaleeta bubuno wano bakabuleeta bwebo bakabuleeta kisaawe bakizimbira ddala bulungi nnyo emizindaalo mwegiri wooyingirira ne woofulumira wangi nnyo tomalaawo kati eno naye wekijjula eno wabeerawo balanga wano we mulengera wano billboards ezibeera wano zisayini posti zonna ziposta wano we zibeera omupiira sigwa STARTIUMS Uganda Premier League CBS be bataddemu ssente kosa ne BBS telefina ne STARTIUMS Uganda Premier League ebimu ebiri kubanga omupiira gugenda kubeerako ku Google DSTV nga woolaba wali ebikondo nabyo bali mu biwayalinga wano kisaawe nga wookirengera bategeeza nti alien skin wali Geoffrey Utaya wali Yaledi wali walukaga meya bonna we sona beno webinyanyanyanya abantu bategeeze ekisaawe kyekyo bannaye nga bwe mukirengera tukyayongera okibaleetera jasano tukyali munda wokka naye nga ne wabweru tugenda kubaayo nga twongera okibalaga this one tukyali mu basigirako kati buno bwe butebe buno mwabadde eri mulengera buno buno bwe bukyali obupya nolowooza olaba baabo bakasiiga nabo obutebe buno bwe mulengera wano gano ge madaala agagendayo ge gamadaala agakola ki agagendayo
wano osobola okugamba nti nze nja kuyitira eri ngenda kuyitira wano waggulu wantu wagazi bulungi nnyo ekisaawe kiyinza tekituuza kino omutwalo emitwalo egiwera 5 kiyinza okutuuza abantu emitwalo 5 ne bene wano era agirirawo wano gundi zaayo CBS yino yataddeyo dda zigundi zaayo nga olengera zibaana nga nawange ali eyandaba mwenna kisaawe kyekino ankose ki president w'Masaka City abadde mix media mwenna eri gye mulengera eri maka g'abantu buno bwe butebe twagezezzaako balaga ekisaawe bakisimbira ddala bulungi nnyo munnange gwali eyo gwandaba olunaku olwaleero kyekino wali eri we mulengera eyo naye abakungu batera okutuulayo ate nga kirinako restauranti kirinako bba wonna ng'osobola okubeerayo wano sooka oneramu eno ebbali eno ababeera wabweru eno nosooka n'ogira ng'okoonamu eno ebbali eno nga woolengera twagambye tekituuza amazzi ogalaba gaago gatambula ne gagenda sigamba nti ate wekyazzeembu ate ne kijjula amazzi kituuza bulungi nnyo amazzi gatambulira ddala obugolobu buno butambula n'okutambula Vipers bazimbya ddala ekisa abawagizi baabo bayingira bazze balage kyekigenda mu maaso awo wansi we mulengera agagenda kuba amaduuka Vipers we bagenda otundiranga ebintu byayo awo wansi nabo musobola okuzannyiramu naye ekolanga parking awo eri main gate gye mulengera wali wansi eri emmotoka club Vipers gye mulengera emmotoka yaabwe yebbasi yaabwe abantu baabo bakyayongera okwenaga egate kweziri eziwera nga kuliko obukompawundi obulungi okamala buno obusooka obutebe obunabwe bw'abakooki abagenyi batera okutuula wano obutebe bungi terigamba si bibiri bwamwe bateekawo obufoomu ono obutebe bwo bwamalidaadi ogondera ddala ogenda okuyingira mu kisaawe nga wagonze dda wamma kate ne babboloboyi nabo balina obwabwe bwe buno bwe mulengera buno kati kino kyekisaawe kino nga wookirengera ekyo ne woba oli eri waggulu olengera buli kimu okirengera bulungi nnyo kirina awo media we mulengera awo bwe mulengera obwo awo media awo edda abasasa awo n'okubagwereza live awo sawe kirungi nnyo kirina n'amataala gaago mataala mugalengera bakikola waggulu kirungi nnyo kiri mu colors eza Vipers we mulengera wali obutebe awo technical team awo wetula omulengera obutebe obwa bbulu awo oba pavilion awo abakungu awo we batuula kimulengera awo kirina emizindalo emirungi ddala nga woowulira nga newoba oli ekyo oyinza butawulira kintu kyekisaawe ekyo kyetulengera ekya Vipers olunaku olwaleero St Mary's Stadium Kitende ekisaawe kirungi nnyo nga woowulira muganda wange kirina awo obutebe mulimu obupya mulimu n'obukati tugenda bwongera tubaleetereko olunaku olwaleero saakoze bw'omu nsinkanye munnange ono naye ngenda mubaleeterako asooke ababuulire ekisaawe
akiraba atya. Kirina amataala n'oba budde bwa kiro muzannya, awo ge mataala ge mulengera ago. Gali side na sides ge mulaba, n'ekiro musobola okujja ne muzannya akapiira ne mukeemaala. Mwabakawoomerwa mwenna. Sawe kirungi nnyo kiweerera ddala nga woowulira. Sawe kino kye mulengera. Awo abazannyi we batuula awo nga balinza babeera ku substitute awo we mulengera awo. Awo we batuula nga balinze babeera ku substitute. Abakyadde babeera eno abamu, abasigadde ne babeera side wali wano wabaleefu awo. Side ewalala batera okubeera we wali eri, abamu batuula eyo. Wano wa Vipers abazannyi we bayingirira wano, abazannyi ba Vipers we bayingirira. Saawe kirina ne kalina, kirinako kalina, ate just wantu bawaddeko munda ne wabweru tujja kwongera okugenda okubawaayo wabweru mulabe bwe kifaanana, just tusoose tukibaleetereko wano just munda wano. Ndiba wano wekwaddiza wano okuteeka ettaffaali ku mupiira gwe wano waffe Uganda nga kyasooka okulaba kwe kuzimba ebisaawe ezo ezibendera kwe basiba bendera za kilabu, abasponsa ne bateekako emizindalo gye mulengera egyo. Gye mulengera egyo. Awo kyonna kikyali gundi kisaawe. Okuva eri naawe muganda wange ali eyandaba, njagala weebuuze ekisaawe kino kituuza abantu bameka? Ekyo kyolengera kituuza abantu bameka? Ansa ngikulekedde. Woofulumira wayitirivu nnyo newooyingira tosobola kumalayo. Nga olaba kituuza abantu bameka ekisaawe kino ekya Vipers? Kiikyo kyekimu ku bisaawe ekyobwannannyini ekisinga obunene wano waffe Uganda, saako ne ku lukalu lwa Africa. Kiri ku mutindo, kuba Uganda Queens emabegako ebadde ekyaliza wano nga kyenambole bakyakikola. Mpozi tulina n'omukisa omulala n'ekisaawe ky'e Nakivubo we kinaaba kiguddwawo. Bemu ebisaawe ebigenda okubanga ebisinga obulungi n'obunene. Kyo Nakivubo bakyakizimbira ddala. Kati eri gye mulengera eri maka g'abantu, ekisaawe kyotoleddwa amayumba g'abantu ag'enjawulo. Eyo gye mulengera eyo maka g'abantu, kiri kyonna w'obeera oli obeera okirengerera ddala bulungi nnyo. Ekisaawe kino kyolabira ddala kino kyolaba. N'amazzi kirina, sikuddeyo n'ogamba mbu ate amazzi kati gano zizino taapu mweziri. Kati bakiwa design y'amayinja muganda wange ez'enjawulo. Kati wano osobola n'osimbako omuddo. Kati gano ge mayinja g'olengera ddala ge baakiwa okujjaho design ennungi ez'ekisaawe. Gaaga amayinja baagasiba bulungi nnyo, amayinja ganyirira gaago baagasibira ddala bulungi nnyo, kijjaho kala zaakyo ennungi. Wamma naawe ekisaawe kino n'oba ng'olio toyinza butakiyingiramu. Ekisaawe kinyirira ne bakiwa bupevers obulungi. Buubuno bonna mubulengera bupevers. Ekisaawe kya mulembe ddala nga woowulira. Kyonna baakisiba amayinja muganda wange ne bakiwa kala ez'enjawulo ezinyirira okuzaama. Ekisaawe kino kyolengera kino ekya Vipers ekisangibwa e Kitende. Bye biriko bye mulengerako.
kwata eyo. That's dressing room, yeah? Dressing room. Bakirabu eyo bajje mulengera eyo bayaabwe eyo era eno nayo parking eno gye mulengera kafene kako weekali. Obumuli buubwo bakyetolooza obumuli ebimuli ebirungi. Oyimirire wali osika ekisaawe kyayo bwe bati. Nga giseera bula. Kati sikavuyo wabula. Ne boy, ne baba eri wanyiri olengera eri background eri. N'ebibala bibyo weebiri. Ebimuli. Ebimuli. Eri wabweru gye mulengera ago maka g'abantu eyo. Maduuka ga villa bagenda otumiranga ebintu byayo, mijoozi, firimbi. Tulabanga ekisaawe kya Vipers nakyo kibadde kyerankingibwa budde buno. Ebiseera ebisinga nga obadde olaba ekisaawe kibadde ng'obutebe emabegako ekibadde nga batula ku siraamu. Ne kati ekyenjawulo omugagga Moses Mulindwa kyayongeddeko kuleeta obutebe obulungi era Munnayuganda ali eyo jangu werolera ekisaawe ebingi bayongeddeko. Obusuubira obutebe bulinga nga bumeka? Okutwaliza wamu obanga otunulira gwe mukulaba okuko ku pavilion eri yokka abantu gye batujja beekajjansi. Oyinza okuba nga bayinza okwerawo abantu nga 5. Kakitegeeza ekisaawe kino okubala kwaffe okwangu oyinza okugamba nti kiyinza okutuuza emitwalo nga 5 ez'abantu. Biki ebirala by'olaba bibongeddeko? Amataala gano kati biri batwakozesanga gano amataala gano ne kati gano amataala gano